ng'omulambo omuwala gwagenda okukolako enjala bamuyita naye make-up wa njala oba zo baziyita njala. Nalabye obuvidiyo bunene ku TikTok ne ŋŋamba embeera bweti bweri, nafunyemu ebyokuyiga nga kimu oba bibiri. Ekisookera ddala nayagadde nnyo commitment ya mwana muwala ono akola make-up enjala baziyita batya zo baziconsideringa nga make-up. Akola enjala kaŋŋambe enjala kubanga strictly ye ono omuwala akola njala, akola ku bantu abalamu naye nga bamuyita n'omuyita mu mokyale n'akola ku mirambo enjala, naddala aba high-end ndowooza mirambo egiri kilasi emirambo, kubanga munnange omuntu gwe bagenda otteeka mu ttaka bakuziikeko tewali agenda kulaba, otuukira okukola enjala. Naye kisinziira ku wiru ya muntu nange eki gy'abadde yeeyisa, nange eki gy'ayagala alabike, ekifaananyi ky'ayagala okubeera nga awa abo bagenda omukubako eriiso evvannyuma babeere nakyo, si kubeera awo ng'olabikawo byolina naye amingi nnyo emirambo bagikolako make-up. Kati ono omuwala nayagadde nnyo commitment ye olw'okwagala okukola n'okwagala okufuna ssente, ekimutuusa n'okubeera nga client wajja nga mulambo nagwo agukolako bulungi nnyo. Nakubemu akafaananyi eddakiika z'amala oba ssaawa nnamba gy'amala mu ruumu ng'ali n'omulambo agukolako enjala. Mazima akasente k'oyo mwana muwala kasaana okuweebwa ekitiibwa. Nensaasira abo abeevuma emirimu bw'emirimu tegirabika, oli ku TikTok oddatawo oscrollinga buscrollinzi bw'oti, data tolina kyomukozeseza oscrollinga buscrollinzi naggwako, n'osaba omulala n'oscrollinga naggwako. Ono ye data we amukozesa okumaketinga omulimu gwe. Nanga mulimu obutali bwangu neera nga ssente zo amazima ozeeyo. Omaze essaawa emu oba bbiri oli mu kukola ku mulambo enjala, oli nagwawo omulambo ogukolako enjala. Awo wansi mu comment section mbuulira oba ako akasente osobola okukalya oba naawe kabeera kakulemi, kubanga kunze munnange simanyi naye ndabanga ako akaba kannemye si mu bubi.